Abatuuze b'enkozi bawonya okutindigga engendo okusobola okufuna ku mafuta g'ebidduka. Kino kiddiridde kampuni y'amafuta eyitibwa Oilcom ng'eyitira mu BK Energies okubazimbira essundiro ly'amafuta wakati mu trading center. Nkozi y'emu ku bitundu ebikyasinze okukulaakulana mu disitulikiti y'Empigi era nga eno ye wasangibwa Uganda Matters University Nkozi, eddwaliro ly'Enkozi, poliisi y'Enkozi era ng'eno eri Kinyana Mpindi n'essundiro ly'amafuta lino erituumiddwa BK Energies. BK Energies tekomye ku kuwa bannansi b'enkozi mafuta wabula egasseeko n'okuyigiriza abakozi enkozesa y'essundiro lino oluvannyuma n'ebawa emirimu nga bamaze okuyiga engeri gye bakozesaamu essundiro ly'amafuta lino. Nali simanyi n'enjija sinzira ku muntu enabo ng'okyekanaki nze nayanguyirwa nakwata like 1 week. Mirembe Tewopista ng'ono mukozi ku ssundiro ly'amafuta lino atutegeezezza nti yawona okulera engalo okuva lwe yafuna omulimu guno kubanga abavuzi b'ebidduka bettanidde nnyo essundiro lino ekimuleetera okukola okuva ku makya paka bwe buwungeerera. Ekisooka abantu mwe batambula bakola emirimu kati ekifo ekirimu booda ekirimu emmotoka emirimu mingi ekisooka bakasitoma bangi oyinza n'obutasobola kugenda wali kunona kyakulya ku woteeri oba wakagenda otuswali nga bakuyita. Ate bo abavuzi ba bodaboda batutegeezezza nti essundiro ly'amafuta lino libawadde emirembe era libanaazizaako ennaku nnyingi. Sam Kaboggoza ng'ono muvuzi wa bodaboda mu bitundu by'Enkozi ne Kayabwe atunnyonnyodde obuzibu bwe yayitangamu ng'essundiro ly'amafuta lino terinnazimbibwa naye nga we twogerera byonna ebyo abifuuye mu ng'ombe. Sinasanga ebizibu bingi nti oba olina kukozesa ku baana abapima ate amafuta gaabwe gaba tegawera kati nina kgenda Kayabwe ate ng'oluusi Kayabwe kimmenya oluusi gaba gaweddemu awamu waba wakuwalula obunzika ne gatuuka neegaana n'owalula ate kati ekitakyayinza kati kumpuukako wano tiyasembera kumpi. Kulwa Omu TV nsigadde Divine Mercy Nalwanga.